akkiriza ngende ku mawulire gennyini ag'essanyu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gatuwa eriyo yenna asoma Qur'an, eriyo yenna asoma Qur'an awatali bukugu bwonna nti oli mukugu nnyo, ono ali awo atandika butandisi, ono ali awo awejjesa bigambo biganye okuvaayo. Naawe omubaka yakuwa amawulire ag'essanyu. Nina abayizi bange etusomesa aliko Rasul kubagumya kubaza maanyi nimulinaga n'ebiganye sheekhe noga nedda neka lisawa zino era mbajjukiza kubanga liko lisuziina otera n'omugirayo ng'asoma ya Sala n'omusindikira nga yita ebijjukira nabijjukira nti bw'atyo bwe yasomanga. Kati naawe omubaka yakuwa amawulire ag'essanyu. Ebigambo bino amawulire gano ag'essanyu gatutegeezebwa mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama w'abakkiriza Aisha radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Aisha atugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi, omuntu yenna asoma Qur'an wa huwa mahirun bihi, nga ye mukugu muyo mu ngeri y'okugisoma, agisoma na bukugu, ayita ku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ne tajwidi waamu okulungiya Qur'an, wa huwa mahirun bihi. Alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi, omuntu yenna asoma Qur'an nga mukugu muyo, atereeza ensoma yaayo, nyukuta tezikyamu, atereeza alungiya ensoma yaayo. Nabbi amugambye nti nno ma'a safarati alkirami albarara, agenda kubeera ne malayika. Asafara almalaika abo ababaka abatumwa eri ababaka b'amalayika. Asafara alkiram, malayika zino nga za kitiibwa, mukrimin ala Allahi, za kitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Almuqarribina indahu, ate nga ziri ku lusegere lwa Allah. Malayika ziri ku lusegere lwa Allah, li'asamatihim, kubanga zo tezoonoona, zakumibwa, tezirina bikyafu, tezikola mazambi, zimugondera Allah mu ekyo kyonna kyaba ziragidde. Wa yaf'aluna ma yu'marun, zikola kyaba ziragidde. Kati bamalayika abo, omuntu asoma Qur'an nga mukugu muyo, alongoosa ensoma yaayo, agenda kubeera ne bamalayika. Malayika abo nga bakitiibwa. Ate albarara almuti'in, nga ng'onvu nnyo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aleeta owokubiri, tugambye atuwa mawulire ga ssanyu. Nze naawe, walladhi yaqra'u alqur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajrani. Nti ate omuntu asoma Qur'ani ng'aginanaagiriramu, ng'ebigambo tebinnatereera, addiŋŋana ensoma yaayo olw'obuzito bw'olulimi. Nina abamu ku bayizi bange baba bawulira embeera ndowooza bagitegeera bulungi, ng'olulimi luzito era nga yega sheekhe olulimi luganye, nga luddiŋŋane. Wayatataata fiihi, nga mu kusoma kwe agezaako kuba ennyukuta eganye, ddaadi eganye, rwadi. Wayatataata fiihi, ate oyo asoma Qur'an nga agiddiŋŋana, arwana olulimi nga luzito. Falahu ajrani, alina empeera za mirundi ebiri. Kati gwe toggwamu ssuubi ogabe bannaye bikyaganye biganye.
falahu ajirani, ayina empeera za mirundi ebiri. Ajirun ala qiraatihi, empeera esooka ey'okusoma Qur'an, ey'okusoma obusomi. Wa ajirun ala ta'ta'ihi, n'empeera gy'afuna olw'okunanaagira. Mulimu obulungi. Kale tugamba nti no ndowooza kansigale wano mbeere wano nga nanaagira nfunenga za mirundi ebiri. Lwana okulaba nti ate y'ovaayo linnya eddaala eri abali abagenda okuba ne bamalayika. Ani atandaga tukwata ne bamalayika abali okumpi ku lusegere lwa Allah subhanahu wa ta'ala.